Proverbs chapter 8 verse 1. Amagezi tegoogerera waggulu n'okutegeera tekuleeta eddoboozi lyako. Enguudo bwe zisibuka mu kkubo mu masaŋŋanzira wegayimirira. Enguudo bwe zisibuka mu kkubo mu masaŋŋanzira wegayimirira. Amakulu gaakyo nti alina amagezi alina direction, alina amagezi alina gy'alaga. Alina amagezi tosobola musiba kubanga kyalina toyina bw'okikwata n'ogamba nti kati nkiremesezza, era amagezi gakuba ekkuba eddala ne bw'olemesa lino. So after the fasting and prayers, we continue to pray, and this is the way to go. We pray for wisdom.